okwetegekera okudda kwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okuva emitala w'amayanja kati emboozi eri ku mirimu gy'Abannayuganda. Buli munnayuganda yeesunga olunaku olwo Kyagulanyi Ssentamu agenda okukomawo okuyingira eggwanga Uganda, kubanga abantu bayimiriza dde olunaku olwo bagamba nti balina dduwaayo ku kalenda balumyuse olunaku lwa kugenda ku kisaawe kumunona, era baagala miliyoni y'abantu namba yayiwe ku kisaawe Entebbe okwaniriza omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu omuzira w'eggwanga. Wabula gano bwe gabagudde mu kutu batidde nnyo abakulembera gavumenti eno, era bagamba nti civil aviation etaddewo amateeka ku kisaawe nga wabadde wakyekingirwa bagenda kuba bongezaayo kubanga bannayuganda bayinza okweyiwa ku kisaawe abangi ne babalemu controllinga, nti baagala ekifo ewakyekingirwa buli munnayuganda ku lunaku olwo agenda okuba ng'ogenda ku kisaawe Entebbe olina okunnyonnyola ogenze ku lwani ononaani. Bwe bakizuula nti mwe bamu ku banoonya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, ndowooza baagala okubalemesa okubagamba nti temulina kutuuka ku kisaawe Entebbe. Ne bannayuganda nabo bagamba nti fe ogwaffe si gwa kutuuka wali ku kisaawe tuliseivingira abagenyi be tuba tunonye. Ekikulu kya bannayuganda kye baagala kimu kutuuka mu kibuga Entebbe. Kasita banayingira ekibuga Entebbe kiba kibamala kubanga awo nabo babeera basobola okuliseivinga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bamulambuzaako ku bifo bye baagala okumulambuza ku lunaku olwo, n'oluvannyuma ne basalawo nti kati bamutwale wakaawe awummulemu. N'olwekyo bannayuganda bo balwesunze era balulindiridde nga mbaga. Kyokka ate ne poliisi nayo mu kutya okungi bakola butaweera okulaba nga bassaawo embeera yonna yonna eremesa bannayuganda baleme okusobola okujja ku kisaawe nga bateekawo empola nti bataddewo amateeka amapya agafuga ekisaawe. Amateeka gakyuse lunaku lwa leero nga Kyagulanyi Ssentamu alangiridde nti akomawo mu ggwanga ly'e Uganda. Kati awo simanyi bannayuganda banaabalemesa kutuuka Entebbe, mpozi checkpoints nga bazikyusizza ne baziteeka ku roundabout y'Ekibuye, awo oyinza okulemesa bannayuganda okugendayo. Naye ate era amakubo agayingira Entebbe gakyaliwo mangi, bannayuganda basobola okukozesa enkola zonna okulaba nti batuuka mu kibuga Entebbe kye basinga okwetaaga. Bagambye nti nsibawo ssente Yoweri Kaguta Museveni bw'akkiriza Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine okubanga akuŋŋaanya abantu mu Kampala n'ebitundu ebyetooloddewo nga tuli ku NUP countrywide tour. Yadde era ssente saazirina naye nze nali nkimanyi nti tasobola kubakkiriza kuba kaakati bw'oba tonaana kwetegeera bulungi sooka otegeera omulabe wo bw'obeera omulina, sooka omusitadinge bulungi. Ensonga lwaki guno omulembe Yoweri Kaguta Museveni gumulemye byasiba bikutuka nti lwa nsonga twamutegeera, obubadi bwe bwonna twabutegeera, kyasobola okukola ne kyatasobola kukola byonna twabitegeera, era ebyavaamu byebyo. Yatandika okwekwasa n'aboogezi tebakyayogerayo kennyini yeyeeviro, sitaani yennyini yeesitukira n'avaawo n'agamba kati ate aba NUP biki era nga bwe twabirowooza era bwe byagenda. Lwe lunaku lwe nasembayo okukola waneeno vidiyo mu biseera ebyo abaali bagamba Kyagulanyi Museveni alese Kyagulanyi atambula eggwanga lyonna, Kyagulanyi akolera Museveni amulese wuya kati amulese atambula, ne ŋŋamba nedda wano we tugenda okulabira oba ddala amuleka oba tamuleka, era tasobola mukkiriza peacefully oba okitegeera atambulewo mu Kampala n'emirwano kubanga akimanyi wano tuba tusobola omutegula akadde konna. Era gwe wenna alaba vidiyo yange njagala okimanye Kampala n'emiriraano wano wewasinga omulamu omukulu, kati nekyo si kyekindeese. Ngenza okukomawo okuviira ddala ku eri vidiyo gye nasembayo okukola ng'ate waliwo paniki egenda mu maaso. Omukulembeze w'eggwanga omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine abadde mu bitundu by'e Canada n'abeerako Amerika, kati akomawo mu ggwanga. Era abantu bangi basaba, Abannayuganda basaba nti owaayo omukulembeze tukwagala nnyo, twagala okukima abantu nga kakadde kalamba okuva ku kisaawe Entebbe ng'otuuse kye baliko. Abantu kye baagala, kaakati gavumenti n'etandika opanikinga. Nakugamba wano Kampala n'ebitundu ebyetoolodde wano omusajja wakimanyi nti we tumutegulira era tazanya, batandise opanikinga. Era nina akawandiiko kendabye akasimanya Civil Aviation Authority nga bakataddeeyo, mbwe simanya road blocker zibadde ki, mugenda kasoma. Naye ne we munaddira road block ne mugiteeka Ekibuye nga buli asalaawo mulina omugamba gw'ogenda wa. Abantu bo baagala kukima muntu waabwe, just as simple as that, bagende bamukime omukulembeze waabwe, ekyo ekintu kye baagala. Kati ndowooza mbala batandise opaniki nga bakimanyi muyinza omukimako kiseewali ne muweta oba okitegeera. Gwomanyi kye bayita abantu akakadde akalamba nga tumukimye
bamanyawo ekibuga musobola okukirongoosa era bakimanyi omulamwa teguba gwa kuddugaza kibuga kukirongoosa. Kati era minsa president gy'oli yonna kubanga nkimanyi sometimes oyagala okudda mu ngeri ye yalabadoba style nga okooye namu toyagala nnyo mbeera naye era naye wandikkiriza ne tukukima akakadde kalamba kuba ffe tukwagala nnyo kyetwagala kukukima just tukwanyirize okiraba tetwagala bingi. Kati enanga anaatera okuvaayo okutandika okuteekawo obubadi by the way ne bomu zaabadde zaasirise Robert Kyagulanyi Ssentamu nga taliwo ekyo mukimanyi. Bomu zaggwawo dda, zino bomu ze bagamba enjingirire zaggwawo dda naye bw'anaakomawo era nga zitandika Bobby yabakola ki? Omukulembeze waffe yabakola ki? Nalabyeyo n'abakoze ebivulu ne bibasala ne batandika okwekwasa Bobi Wine. Ebyo mubimujje mutabiriimu ezo nsonga zammwe. Naye ng'ekikulu kiri nti bannayuganda wano ewali omulamu bw'obeera olinawo akadde oba ebyo byonna byokola tebirina bye bikutwala kubanga era ogenda kukola bakuggyeko omusolo bakole ki olunaku lwefiirize ogambe nti tugenda kukima mukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu tugende tumukime ku kisaawe tumukomyewo tumwanirize. Awo ogenda kulaba paniki, tebasobola bikkiriza. Naye era sigamba muno ffe tulina tutambulira ku ntoli zaabwe oba okiraba naffe ng'Abannayuganda tulina okukola ebintu ebigwa mu ddembe lyaffe. Kyaddembe kiri mu ddembe eryo girlfriend wo aba atuuse ku ssaawa entebe n'ogenda n'omukima oba boyfriend oba maama wo oba taatawo oba omuntu gw'oyagala ennyo ng'omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ate era ne NUP Countrywide Tour nze mbagamba ne kino nkiddamu nga bwe nayogera ku luli eno feezi ey'okubiri we wali omulamwa okitegeera guli omulamwa gwaliwo era guliko we gwatutuza naye eno feezi ey'okubiri mu Kampala n'emirirwano egyetoolodde ne disitulikiti zino ezitwetoolodde oba Kampala Metropolitan awe wali omulamwa awo tulina okulemezaako abakulembeze ba NUP omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu tetukkiriza gendera ku ntoli za gavumenti era nkimanyi nammwe temukikkiriza wano wennyini awe tulaga we wali omulamwa